tukwaniriza nnyo omulabi waffe omulungi aw'omukutu guno ogwa Motion Media ne tukwagaliza okulaba okulungi. Tugenda kwogerako ensonga nnyingi nnyo ennaku z'omwezi wa leero ziri 27 omwezi ogusooka ogwa January omwaka 2023. Bingi nnyo ebitambula era bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga. Olwaleero Uganda oba NRM ng'ekibiina ekiri mu buyinza kyali NRA kati NRM yawamba obuyinza era emikolo emikulu gibadde mu kibuga eggwanga ebitalimu ebisinga emikulu gibadde kakomero eyo era pulezidenti gyali kuba nga ayogerako eri eggwanga. Bingi nnyo ebibaddewo mu myaka gino 37 Yoweri Kaguta Museveni Kabulwa ne banne bagenda mu nsiko. Bingi nnyo ebyaliwo bamubba akabiri mu 81 agamba ngende mu nsiko nkuba abantu bano ababbiwa obululu. Era mu kulayira kwe yagaa nti obubbi bw'obululu okutyobola eddembe ly'obuntu omukulembeze obeera ojja ku buyinza n'olemerako ebbanga lyonna ng'olyoka okalakata banno. Yagaa nti ebyo tebigenda kuddamu. Yayogera nti kuno si kukyusa bukyusa buyinza wabula kukyusa ekita fundamental change era gye yagamba byaleetawo. So bingi nnyo tugenda kwogerako bwempita dokita wange mu byobufuzi n'ensonga z'ebyenfuna. Otuukidde wano myaka 37 Uganda amabanja gagiri mu bulago. Abantu bangi bawambibwa ne babuzibwawo. Yoweri Kaguta Museveni mu biseera ebyo bye yali avumirira. So n'olwekyo bingi nnyo bye tugenda okuba nga twogerako ne Dr. Saddamu Gayira yatudde dda agenda kuba atubuuzaako ate yatubulire naye abiraba atya ababuuzeeko sebo. Abatulaba mbalamusizza naye ojja kuddira abantu abagenda ne basoma ne bafuna PhD batandika okumpaabira nti owange ate gwofuuka ddi dokita. Atulaba siri dokita ono yampita dokita n'olwekyo talowooza nti no tatuukaawo n'ansaba nanga nti owange wakolera wa research dissertation eruwa biki. Naye nsanyusa okuba nti nno tugenda okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga kubanga waliwo abaana abato abatamanyi Uganda gye yava abatamanyi weebadde oba oliawo nga bamanyi weeri naye ate nga n'abamu nga ne weeri tebamanyiwo tebategeerawo. Nange nsanyusa okubeera namu. Dr. Olwaleero Uganda ewezezza emyaka 37 bukyanga gavumenti ya NRM ekwata entebe nkulu y'eggwanga. Dokita biki byolaba tuyitiremu katono nnyo wali mu byali mu kulonda obufuzi byatambuzibwanga bitatandikire mu 81 awo. Uganda bw'egitandikira mu 81 obeera tojja kujjayo ekifaananyi kya kukompeyaringa byaliwo na bye tulina. Ekisooka okuva mu 1964 okutuuka mu 1967 waliwo pulezidenti Obote naye alina bye yakola. Ebimu ku bye yakola nga bifaanagana n'ebya pulezidenti Museveni bye yakola ng'azze wano. Obote bwe yamala okukuba obwakabaka n'awera kwegaba n'abakulembeze ab'ensikirano. Obote kye yakola yawera ebibiina by'obufuzi. N'awera ebibiina by'obufuzi nga waliwo ekibiina kimu kyokka bakiyita UPC. Kakati ekyo bakifaanaganya ne pulezidenti Museveni. Omulembe guno pulezidenti Museveni bwe yajja mu 86 okutuukira ddala mu 2005 pulezidenti Museveni ng'ebibiina yabiwera nga yabiwera tebitambula anywhere. Kakati ekyo bakifaanaganya n'Obote. Kakati pulezidenti Museveni pulezidenti Obote wakati wa 1965 ne 1966 yagenda n'alumba paalamenti ya Uganda n'atwala amagye ne gagyetooloola n'asika baminisita mu paalamenti ne ba MP n'abatwala n'abasiba. Kyokka ekyo yakikola ng'ayagala na kukyusa constitution ya Uganda.
kakati okulumbako okwa Parliament President Museveni naye akomyewo wano nga wayise gyonna emyaka ng'agamba nti yatunulira kutujja mubiri n'agenda n'atwala amagye agamukuuma ne galumba Parliament ya Uganda ne gakuba abaka ba Parliament emigo. Obote kyatakola nno ye yajja mbujja bantu ono yatwalira ddala abajasi mu Parliament munda ne bakuba bamemba ba Parliament. Kati ebyo President Museveni abifaanaganya ne menta we Dr. Milton Obote. Kakati President Museveni agenze akyusakyusa constitution ya Uganda ng'agikyusa ng'akozesa buli kintu kyonna kyasobola okukozesa ekiri mu busobozi bwe. Kugambye nti ekyokutwala amagye mu Parliament akitutteyo ng'ayagala kukyusa constitution. Ekyokugulirira ababaka yakikola ng'ayagala kukyusa constitution. Obote mu 66 yakwata constitution n'atula Samuel ne binaayisa ne bagikola ng'ababaka ba Parliament tebaliiyo n'agireeta n'agibateera mu busanduuko bwabwe bwe bateeka amabaluwa. Buli omu yagisanga ne bagiyisa nga si be bagikoze. Kakati aga amakubo ge yayitamu okukyusa constitution President Museveni ngayiseemu okukyusa constitution emirundi ebiri. Bwe yali ayagala okugyamu ebisanja yakikola yona akozeseza abantu oli yakozesanga ye buyinza bwe. Kati ono yakola yagikyusa nga wodde ababaka Parliament n'addamu okugikyusa ng'ajjamu age limit eky'emyaka ng'asindise magye mu Parliament. So kakati omuntu yenna omwana ayagala okukompeyaringa ebyaliwo n'ebiriwo agenda atunuuliramu areas n'oga nti waliwo enjawulo. Bw'ogenda mu byaliwo ku mulembe gw'Obote President Museveni olwo ng'amaze okujja. In fact ne ku mulembe gwa Amin. Ku mulembe gwa Amin walingawo ekifo bakiyitanga Nairo Mansion. Kati Nairo Mansion eyo bakwatanga abantu ne babatwaleyo ne babatokyalinga n'okubatta ne babatta. Ku gw'Obote era ne bafuna Nairo Mansion eyo ne bagikozesa. Naye ku mulembe gwa President Museveni okufaanana n'ogw'Obote, in fact ku gw'Obote era 1 Obote 2 yayise etteeka Obote 1 yayise etteeka nga baliyita detention order. Mwami bamuyitanga Grace Ibingira ye yaleeta etteeka eryo nga bakukwata ne bakusiba nga towoozezza naye nga bakusibidde mu tteeka. Eteeka nga balina okukwatira mu tteeka eryo ne bakusiba nga towoozezza naye ne baba nga bali mu mateeka. Kakati ebyo byonna byakolebwa ku mulembe gw'Obote. Ku mulembe gwa President Museveni Obote byeyakola egyo emyaka. Kakati tulaba drone zikwata abantu ne zibatwala gye tutamanyi ne badda ng'abalala basaleesale ng'abalala tebalinaako busajja oba bifo private parties zaabwe teziriiko. Ne tulaba ze bayita torture chambers. Ebyo twabiraba ku gw'Obote guli. Wali tulina Nairo Mansion kati wantu tulina ku mulembe gw'Obote twalaba abasirikale oba abantu abakutte emmundu nga bajja ne batandika okutwala abantu naye nga si basirikale. Era ffe abaaliwo ku mulembe ogwo abantu abo babayitanga abayuusi nga bwe bagamba nti oyo wa yuusi omanya nti bantu abakolagana n'ebitongole ebikuumaddembe ng'ate bo si ba bitongole ebikuumaddembe naye nga bakwata emmundu balina obuyinza bwonna obukutwala buli baagala balina n'obuyinza obukusalira ogw'okufa. Kakati ku mulembe guno tulaba abakwata emmundu nga tebalina byambalo tebalina identity card ne bajja ne batwala omuntu buli gye baagala era nga basobola n'okusalira ogw'okufa. Kakati ebyo byonna kitegeeza nti ne mu byokwerinda ku mulembe guno bw'obigeraageranya nabiri era balina egamba bikwatagana enjawulo oyinza ga nti ani akoze ebingi
ebisinga ku bya munne. Kati bw'onoogenda kwani akoze ku bingi ebisinga ku bya munne ojja kwebuuza nti bali abaakolanga ebingi baabikoleranga mu mbeera ki? Baabikoleranga mu mbeera ya lutalo wano nga bagenda ne bajja ewuwo nga bayeekera ba Museveni baasuze manjuwo. Kakati bo ne bajja ewuwo nga gw'ogamba nti abayeekera tomanyi gye bali. Nga ne bakutokyalinga oyogere nti baasuzaawo. Anti kati bo bategedde baasuze ewuwo naye ate gw'ogamba nti tomanyi gye bali. Abasirikale bo tebakuyitangako wano ne bakugamba mutulabidde ku bayeekera nti tetunnabalabako. Bagenda okutuuka ekibanja kyo gye kikoma ng'abayeekera batandika okubakuba. Kati bwe baddukanga okukomawo okukusisinkana bamanyanga bumanya nti gwe muyeekera. Kakati bw'oba oyagala okumanya environment balimu ebattiranga abantu yeeyo. Kati ne wano bw'omala n'ogikuriyetingawo eyo embeera okuttako abantu kw'olaba olwaleero kuyinza okukubisaamu emirundi 10. Era kyova olaba nti emyaka 23 ng'olutalo luli mu mambuka ewali Kkoni abantu baafa mu bungi nga bwe baafa wano mu 8. Naye ng'olwo ate bafa ku mulembe gwa Pulezidenti Museveni. So ekyo kikulaga nti ebyaliwo ku mulembe guli ebisinga byali byaleetebwa obuyeekera obwali wano. So kakati ebintu byonna ebiba bifaanaganye bw'ogenda mu byokulonda ebyobufuzi tegesa akalulu myaka 5 giwedde mu kalulu ka 8 Pulezidenti Museveni yakeetabamu. Naye Pulezidenti Museveni teyayambala bulletproof. Tulabyeko wano teyayambala bulletproof. So nga ate yalina minisita wa defense. Pulezidenti Museveni tugenda okugenda mu kalulu ako nga minisita wa defense. Naye ekitegeeza nti yali asobola okufuna access ku bulletproof. Bamusibirako ewuwe. Tebamusibirayo. Kakati ku mulembe guno gwe tulimu mu myaka 37 tulaba nga tugenda mu kalulu nga presidential candidate okuyimirira mu raale wakati alina okuba ne bulletproof balina kumutta. Naye ate nga ne bw'aba agifunye balina okumukuba. Tulabye ku bantu abasoba mu 100 nga bafiiridde wakati mu kalulu. Kakati ebyo byonna tetwabisuubirako nga Pulezidenti Museveni awamba mu 8. Ebyenfuna y'eggwanga bw'oba oyagala okumanya webiri ogenda n'otunulira ebyenfuna by'e Kenya n'otunuulira ebyenfuna by'e Tanzania. Lwaki otunuulira ag'amawanga? Kubanga ag'amawanga twafunira kumu ogwetwaze. Kakati bw'ogageraageranya ogenda okulaba nga Uganda eri wala nnyo mabega nnyo mu byenfuna. Kyokka nga wadde tuli mabega ate nga bwoddira ebbanja lyaffe n'olitoola ku nkulaakulana gye tulina tubeera mu negatiivu. Era Ssaabawalizi yagambye nti batubanja buli munnayuganda kadde kamu 8,000. Kakati bw'otoola ku development gye tulina n'otoolako ebbanja tubeera tetulinaawo development n'emu tubeera mu negative. Kakati kitegeeza nti mu byenfuna ebyo byo tuli bubi ekisusse. Omuntu kyayinza okulowoozaako nti tulina we tutuuse byakwerinda. Ebyokwerinda byawukana n'obutebenkevu. Dokita wera ojja kumunnyonnyolawo. Ebyokwerinda n'obutebenkevu byawukanirawa? Byawukana. Okwerinda mwerinda mawanga malala butabalumba. Bano abakuuma ensalo ne batayiza ensalo ne batabalumba bayingira era bagiyita invasion. Kakati ebyo tubadde bulungi ng'eggwanga. Ebyobutebenkevu tetuli bulungi. Kubanga bw'ova ewaka tomanyi nti onaddayo. Kwegamba bw'otunuulira engeri abasirikale n'abatali basirikale gye bayisamu bannayuganda olaba ng'abantu tebali secure n'akamu. Ate kwegamba n'obutebenkevu obutono bw'olabawo abamu ku ffe abalengera ewala tuli beeraliikirivu nti
buno obutebenkevu buliwo lwa President Museveni. Singa wabaawo ekiragiramu bwe kiti. President Museveni yasobola okwogera tinyefunza n'awulira. Yes. Yasobola okwogera Jimuwezi n'awulira, yasobola okwogera Otafire n'awulira. Yasobola okwogera Tumukunde n'awulira. Njogedde kwago mannya. Naye nga mu bitongole ebyokwerinda mulimu abantu ab'engeri eyo ba individuals. Nga ba individuals abo mu bitongole by'okwerinda bayinamu abasirikale ababawuliriramu. Abaabwe nga tebayiwulirira mu institution. Nga Kayihura bw'ajja ayina abantu be nga bo bawulirira mu Kayihura. Kaakati nga senga President Museveni avaawo bw'ati abawulirira mu Kayihura bajja kusigala mu Kayihura. Abatumukunde batumukunde, abatinyefunza batinyefunza. Ekiriddirira tuyinza okufuna Somalia. Tuyinza okufuna Somalia nga Kayihura ne gurupu ye nga beekozemu ekibinja bagamba nti fene Masaka eno waffe ffe tufugayo temujja. Ng'eri Tumukunde agamba nti fene Kayunga kati eno nze efugayo temujja. President Museveni tatuzimbidde gye, tatuzimbidde poliisi, kakati ebyokwerinda byaffe biyimiridde ku ye muntu omu. Bw'anaavaawo nga bw'olaba Gaddafi bwe yali azimbye ebyokwerinda bye. Gaddafi yaddira abasirikale n'agenda abajja emmali, n'agenda abajja emmali n'abaleeta n'abajjuza mu magye ge. Be baali mu magye gaani? Ga Libya. Kati olutalo bwe lwamutwala abo abasirikale bonna badduka ne baddayo eri, era abo b'owulira be baafuuka ba Boko Haram, be bannalukalala abali eyo baava eno mu Libya. Kati mu Uganda muno ebyokwerinda byegee nti biyimiridde ku individu. Mulimu n'abasirikale boolaba ne weebuuza nti bano bannayuganda nga balinga abalina eggwanga eddala mwe bava. Kati pulezidenti oyo bw'avaawo abo basobola okugenda ne bakozinga instability mu region. Naye ne wano n'osanga nga tufunye ba warlords nga beetemyemu buli omu alina abamugobera. So ebyobutebenkevu bye tulina wano biyimiridde ku ye, bw'avaawo tetumanyi kigenda kuddako. Kakati ebibiina by'ebyobufuzi biri ku bulungi bikola. Nyerere bwe yali afa yaleka ekibiina kye bayita Chama cha Mapinduzi. Nyerere bukyanga afa emyaka kaakati gisoba mwami. Kyokka ekibiina kye yaleka Chama cha Mapinduzi nakati kyekifuga Tanzania. Wadde nga kirina ensobi endala zekikola ku bibiina ebiri mu opposition. Ni at least eggwanga kikyalikumye nga liri wamu, nga teririmu butali butebenkevu, nga n'ekonomi yaabwe etambula. President Museveni ekyo takikoze. NRM watali enkya egenda kubumbulukuka nga bw'olaba wooteri y'Ebwebajja bwe yabumbulukuka. Agamba ye musingi yenkondo everything kimu. Bwavaawo ebumbulukuka enkya n'abagirimu bajeegaana. Era bwe tunaaba tuli nga tukuba embuutu ku luguudo nga tuzina, ojja kulaba ng'abamu ababadde bakonko mu NRM batwegasseeko nti ffe twali tulwanira muli. Nga batuga ffe twali tulwanira muli. Twali tusima musingi eri nga tutema bwetti n'obujambiya. Kati eyo NRM tagizimbye. Kubanga abantu abamu bazimba ebintu ebibiina ne bavaawo ne biba outlivinga. South Africa balina ANC eweza emyaka 10. Bagizimbira mu lutalo lwa apartheid. Naye nakati weekyali strong. Kakati wano tazimba ebibiina. Ate abakulembeze abalala nga bw'olaba Mwai Kibaki yazimba Moi owe Kenya yazimba ebibiina mu opposition. Kubanga kiba tekina kigasa ng'okuzimba ekikyo n'ova mu buyinza ne kisigala nga tewali ate kigenda kuddawo. Kakati
kyamuyamba n'okuvaawo okuteekateeka envaawo ye kubanga kitegeeza nti bino ebina ebyopposition babeera ba allies. Kaakati byagenda okujja mu buyinza nga bimuteekeddeteekedde soft landing. Yes. Kubanga bakimanyi bonna bakolerera ggwanga oba kino kiri mu opposition oba kiri mu gavumenti. Kakati ye kyakoze asse ekiki ekibiina naye n'ayogera nakaati nti bwe gutuukira omwaka bwe guti nga tewaliiwo kibiina ky'opposition kyonna. Kwegamba ow'enjogera mbi ayinza okugamba nti tolabangako muntu wattima nga Pulezidenti Museveni kubanga toyinza kutta kikyo naye notta n'ebyabalala. Kwegamba n'ebyobufuzi by'eggwanga ng'eggwanga. Waliwo omwogezi omu baamubuuza ku Obote ne Pulezidenti Museveni n'agamba nti ku bombi obageraageranya otya? N'agamba nti bombi nti Obote eyafa yali musezi nti n'eyasika yali musezi. Ye statement gyeyakola bamugamba nti ogeraageranya otya Obote ne Pulezidenti Museveni? N'agamba eyafa yali musezi n'eyasika yali musezi. Ye teyayogera ku Pulezidenti Museveni, yagamba eyafa yali musezi naye n'eyasika yali musezi. Naye tosobola kugamba nti ngenda kutta ekibiina ekikyo ng'okise. Naye na bino byonna we tutuukira mu mwaka bwe guti nga mbisi. Kubanga abateekawo ebibiina bino babiteekawo nga alternatives. Obawe ekiganye nga gwe bw'oli mu mawulire nga kaakati olina experience naye ng'oga nti bwe nnaalwala wayinza okubaawo wano vacuum n'otendeko omwana bw'olwala asobole okuba nti ajja n'akola story. Kakati ye Pulezidenti Museveni yagamba nti ebibiina ebiri mu opposition nja kubitta. Kakati oyo talina wayawukanira n'Obote eyakeera ku makya n'alangirira nti byonna mbiweze temuddamu kubayira ali tebalina bwe baawukanira. So kakati ogenda okunoonya nga oyagala kunoonya enjawulo nga togiraba. Enjawulo eyinza kuba wamu nti mu mulembe gwa Pulezidenti Museveni alina gyoyinza kuyita no close ceiling poison. Egenda mpola mpola alinga mese alya kwegamba emmese eruma efuuyirira. Olowooza emmese bw'eba ekuluma tosobola kugiwulira ekuluma efuuyirira. Kati ne Pulezidenti Museveni alinga mmese aluma afuuyirira. Baamiini ne boobo tewamanyanga gye balaga. Kati ye Pulezidenti Museveni bw'aba kutte mu ngalo omala kuzibala n'omanya n'olaba nga zikyawera. Bw'akugamba nti ndaga Masaka bw'ogenda ku roundabout ya Jinja Road gy'omulindira. Bane tuline so kaakati yenjawulo gy'oyinza okugamba wakati waabwe kyona ali scientific bali baali barbaric. Okay, tuline Dr. Saddamu Gayira tuli ku nsonga za byabufuzi. Tunyumya ensonga zino aliddawo n'aliwo obeeko kyoyiga kubanga ebintu bino ebyobufuzi ate bane Dr. era waliwo nekirala kinjagala tulowoozeeko. Abantu abamu balowooza nti okuba mu byobufuzi n'oyogera ebyo ebigenda mu maaso olowooza tebaagala nsiini. Abantu balina endowooza eyo. Ebyobufuzi by'ensi eba tebiteredde. Gwali eyo ne bw'olima emmwanyi ng'ebyobufuzi tebiteredde oba tolina byokola kubanga ebyobufuzi ebiseetinga buli kimu. So n'olwekyo okumanya ensonga enkulu ennyo mu byobufuzi by'eggwanga lyo mw'osinzira ne muwanga lyo kikulu nnyo mu byenkulaakulana n'ebibyo ng'omuntu amakaago n'eggwanga lyo okgenda mu maaso. Dokita tuze ku nsonga ey'ebyobufuzi awo nga tutuddewo katono. Mmwe mulina kye mukozeewo ng'abali ku luvuganya gavumenti okulaba nga ensonga zino zonna muzikolako mu ngeri yammwe? Era mbadde ndowooza nti onzijje ku byobufuzi nga soogedde ku alternative leadership. Kakati tulina ekizibu nti nga Pulezidenti Museveni eggwanga bw'alitutte bw'ati ate ffe abali mu opposition tulemeddwa okulaga kwekwanyakwanya nti tusobola okuba ab'enjawulo okuva ku ye. Tulemeddwa okulaga tusobola okuba ab'enjawulo okuva ku ye.
Pulezidenti Museveni bwe yali ng'agenda mu nsiko okulwanyisa Boboti, bwe yali mu nsiko ng'osobola okulaba nga alternative, ng'osobola okumulaba nga alternative, era kwegamba yajja yeesugako nze omuntu yenna bw'amulabalaba alternative, kubanga ne bwe yajja wano yawamba na muyinza, yawamba na mmuntu. Ne bwe yatuuka wano bajja kunsonyiwa, bwe yatuuka wano yakwata abantu bano, Dr. Kawanga Ssemwogerere va ku by'Obuganda naye nga experienced leader eyali tested, baali bannabyafuzi abali tested. Yakwata Dr. Ssemwogerere, yakwata Oweekitiibwa Ssebaana, yakwata Oweekitiibwa Mayanja Nkanji, yakwata Oweekitiibwa Abubeka Kachama Mayanja, Samu Kuteesa, Agura Woli, Omara Tubo, yakwata Honorable Bidandi Sali, Bakintu Musoke, Bakirunda Kivejjinja. Abo bonna baali bannabyabufuzi abaalina reputation, nga buli omu abatunuulira amanya nti eggwanga liri mu mikono egiri safe. Nkulaga Pulezidenti Museveni nti yajja ali sugar coated, nga toyinza kumutegeera, buli omu agamba kyekyo, nga buli omu amanyi nti azze agenda kukolerera ggwanga, ng'ayogera ku tribalism, ng'ayogera ku corruption. Kwegamba kati abo bonna abateekawo, kumbe abataddewo kumuyamba buyambi consolidatinga buyinza. Eno mulowooze nti awe bali bakola, naye nga ye ali eno, nga ye alina kyagoba. Naye pointi gye nzijjayo eri emu nti naye we yajjira nga bw'oba omutunulidde olaba alternative leader. Ekibi kye tulina olwaleero mu opposition nti abasinga ku ffe bannayuganda bwe batulaba tetubalaga nga ba alternative leaders. Take for example, bwe twogera ku nguzi egenda maaso mu ggwanga, ogenda okulaba nga naffe abali mu opposition nga gye tutuddeko, ebifo gye tubadde abakulembeze, oba oli chairman wa district oba oli meeya, tetweyisa ng'abakulembeze abagenda okuleeta enkyukakyuka. Weekanga tweyisa ng'ate abali mu gavumenti bye bakola bye tukola. Bamemba ba paalamenti tubadde wano mu kulonda basipiika ba paalamenti, ne tugenda okulonda basipiika ba paalamenti nga tumanyi kale at least opposition erina ababaka 100 kati nga bw'oba osimbyewo sipiika wa opposition ne bwe baba bamuwangula, Ssemujju Ibrahim Ngando FDC, nga ne bwe bandibadde bamuwangula, nga wandigambye nti bannayuganda abaagala enkyukakyuka bandirabye bammemba baabwe aba paalamenti 100 nga balonze owaabwe ow'enkyukakyuka. Kyokka nga senga mubadde ba politician abaagala enkyukakyuka nga muli 100 temuyinza kulemwa kumatizaayo buli omu omuntu omwo bali abasayidi ku basayidi eri. Bajjukira waliwo aba independent basukka mu ate nayo mweneri mu kibiina kiri ekyala waliyo abalowooza endowooza ey'enjawulo, naye ne mutakyusaayo yadde n'omu n'owammwe ne mutamuwa, naye ate nammwe mwennyini ne mutawa wammwe. Kakati abo bwe baba be bayimiriddeko eddoboozi ly'enkyukakyuka, kyenkugambye nti abo oba tolaba nkyukakyuka egenda kujja mangu. Ne batuuka n'okulonda deputy speaker, ne balola speaker wa NRM, nga sigamba nti aba NRM be bamwerondedde bokka, kyokka nga n'aba NRM senga be bamulonda bokka era yandiwangudde. Kituufu, senga nga aba NRM be bamuwangula era yandiwangudde, naye ne mugenda ne mubayambako ne mulonda sipiika gwe mumanyi nti yasalawo amateeka agatulugunya bannayuganda, naye ne mugenda ne mwetaba mu kumuwa akalulu, ne mutakomaawo ne deputy sipiika era ne mulondayo, ye ne mugenda ne mumulonda. Abantu abo oyinza kulowooza nti baalaba sipiika, imagine bwe balondoolanya
eyali yeesimbyewo kwolwo okuba deputy speaker yali Honorable Yusuf Nsibambi. Yes. Kakati nga ku Honorable Yusuf Nsibambi ne ku Anita Amongo olina okulondako atya omu balonda Mongo nga Nsibambi wano mu Uganda y'omu ku bannamateeka abakenkufu abali mu first class aba opposition ne baga nti oyo Nsibambi tasobola owa opposition nti Anita yasobola yalaba gye nakola ku FDC agamba yabadde mutuufu era yangesabye ekyo tujja kujja no atubuulira ensonga ezo. Kati omusajja ne bamusuula n'ebitabo byeyo byonna n'obukugu n'obusobozi mu buli mbeera ne bagamba nti owa NRM bwereese yasaanidde. Kati ekyo oyinza kukiyita ki? Oyinza kukiyita nti tebaategeera. Waliwo akatabo ke bayita ka Luganda bakayitanga bonna baasumagira. Era wani atera okwogera byobufuzi awo bonna baasumagira. Kakati weebuuza bonna baasumagira oba zaali ssente ze zaabaweebwa. Kakati ebyo bw'obiteeka wabbali noga nti kakati ebyo biteeke ku individual nga individual kati odde eno mu bibiina byaffe tuze waffe mu bibiina bw'ogenda okutunuulira munda mu bibiina byaffe nga tonnafulumana mu kibiina kyo oli mu DP eyo oli mu DP ogenda okulaba aba DP nga beeyuza ogenda mu kibiina NUP ogenda okusanga muli nga beeyuza ono tadda ku kitebe ono bano pulezidenti tebamumanyi tebamutegeera bano kwegamba nga tolaba nti oba ekigambo moolo kyavaawa kimoolo kwegamba kigambo moolo n'olaba nga ekibiina ekyagala okugenda mu bukulembeze tekisobola yadde okumaneginga abantu baakyo. Ate bwe njogera ku bibiina tebalowooza nti njogera ku birala kuba ne People's Progressive Party ekyange nakyo kibiina njogera ku bintu bye tulina okukyusa bwe tunaaba nga tunaawa bannayuganda enkyukakyuka ate ne tugibawa nga nkyukakyuka yennyini kubanga tuyinza okubaleeta mu nkyukakyuka ne tubaleeta mu nkyukakyuka ezibaddewo. Bannayuganda okuva mu 1962 baali balwanyisa ffugabbi ly'abafuzi b'amatwale balowooza nti olwo beenunudde. Okuva mu 1964 okutuuka mu 7 mugumu bannayuganda ate olwo baddamu baayaniriza mununuzi mupya ng'olwo bye bayisemu mu egyo emyaka nga bisinga ku by'abafuzi b'amatwale nga bibinyo n'okukirawo. Yes, kubanga abafuzi b'amatwale balekawo obwakabaka Obote yabugoba. Abafuzi b'amatwale tebatta ku bantu kirindi mu 1965 Obote yatta abayize n'akulabye n'ekisubi mu kirindi era nzijukira nga mu 1965 abayizi Obote abasse ekisubi n'akulabye Muzeeyi Bidandisa lyoyo yasituka n'agenda oba yagenda na Kakonge alina omuntu gwe yagenda naye mu maaso g'Obote n'amugamba Ssebo Your Excellency Abaganda wasse baaki n'agamba nti babadde bakuba abasirikale wayagadde bakolere ki nga tali bothered nga tebimukwatako babadde bakuba abasirikale wayagadde bakolere ki. Kakati okuva ku olwo yagenda n'alumba olubiri n'atta abantu n'akola ki. Kati tugenda okutuuka mu 7 mugumu nga bannayuganda bayoya mununuzi mulala era Amini bwe yajja bannayuganda baalinnya ku ttanka abantu ba bulijjo ttanka z'amagye ne batandika okuzitambulirako mu kibuga wano wakati nga baaniriza banunuzi balala. Amini agenda okuvaako ng'ate olwo tunoonya banunuzi balala ate olwo bamwanga Obote ne ba Museveni bava Tanzania kujja kutunula. Kaakati ate wayita emyaka 5 ng'ate era tunoonya balala. Kati n'olwaleero bannayuganda banoonya mulala kyokka abanunuzi
be baffe ffe tugaa nti ffe baki banonozi bwe tuba nga tetweyisiza nga banonozi nga tujja kijja kuba kizibu nnyo okufuuka abanonozi nga tutuuse kati bye tulina okukola bye tugenda okukola luli nga tununudde tulina okutandika okubikola kati mutuuke wali ng'abantu bazze babiraba tubipracticinge tugende okutuuka wali nga tubipracticinze waliwo abantu bangi nnyo abalina argument mu opposition nga bagamba nti mufuga bbiri etulimu tosobola kuzimbira mu kibiina kya byabufuzi eyo argument eri shallow zesikanya nayo aba South Africa bamandera abo bazimba ANC nga bali mu bufuzi obwososose mu langi e South Africa kati baba basobola okugizimba nga naye ffe tuli wano woosobola n'okwogerera ku TV nga tuli wano osobola n'okuvugira emmoloka mu luguudo n'otuuka eka n'okola ne meeting y'abantu mukaaga bayinza obutakukkiriza ey'abantu abangi naye nga tusobola okukola ez'okukola strategies tetuyinza kugamba nti tulemeddwa okuzimba institutions mu bibiina ate bwe tutabizimba kati ne tubikulembera ng'abakulembera amaka bwe tunajja ultimately nga tufunye obukulembeze nago tujja kugafuga ng'abafuga amaka kubanga President Museveni gwe mulaba okutufuga bw'ati ng'afuga amaka ge mu background ye tayinaayo bukulembeze bwa kibiina yabeerako President wa UPM anti nze mmanyi bwe yajja mu UPM mmanyi bwe yajja mu UPM aba UPM babidandi be bagitandika ne bagenda ne banoonya munoonya olw'okuba yalina military background ne bajja ne bamugamba jangu obeere si yakola UPM era ne bwe yagibeerangamu teyagifugako n'olunaku n'olumu yasimbawo n'omubaka eri kugambye nti ng'era bano babidandi be babikola basekulitale geno ye takkiririzangako mu ebyo yakkiriza nti alina okubeera omukulembeze kyayogera kyekikoma kakati naffe bwe tuneeyisa bwe tutyo abannayuganda enkyukakyuka gye baagala tebajja gifuna kati bw'ojjako mu bibiina byaffe munda ate n'onoonya enkolagana wakati waffe ab'opposition kubanga wali oyogedde nti era ne mu kibiina mwennyini n'osangamu abayita banaabwe moola kakati mu kibiina munda temukolaganye kati ate n'ebibiina abakulembeze era ne mugaana okukola ki okukolagana bulijjo muze mwogera nti abantu bo beegatta dda nti mmwe mulemeddwa okwegatta kiki ekizibu kiribwa ensi yonna abagiraga direction bakulembeze kati obunafu bw'abakulembeze bwekugamba bwe tulina bwe bulemesezza abantu okufuna enkyukakyuka kubanga abo abantu balinda direction gye mubawa naye twagenda ne tugenda mu TDM 2016 ne tutuula mu woteeri myezi na myezi tukkanyiza tugenda okuvaayo nga bannaffe abambaga nti ebyo mukkanyiza ffe tetujja kubibeeramu naye nga mumaze emyezi ensi n'ensi ebaliizi tutuuse mu kalulu akawedde 221 ne tugamba people power buli omu ajje nga bw'ali tugamba buli omu ajje nga bw'ali tujja kutuuka ekiseera tunoonye presidential candidate omu na mu buli kifo tuwagire muntu nga tetufuddeyo ku kibiina twagenda okumaliriza nga babadde mu people power balangiridde ekibiina nga bakirangiridde n'okumanya tetumanyi nga tebatubuulidde nako ne bamala okukirangirira wanooza nti okay balina ensonga oba oli awo balina ensonga lwaki bakirangira naye bwe bandimaze okukirangirira nga bakwata ssimu tebannange kino kyadde tekyebereka twakoze ekibiina naye kakati tusaba tusisinkane nga bibiina tuddemu twogere tulabe bwe tusobola okukolagana obwo obusimu tebwaliyo ndowooza olaba ekizibu kye tusanga kakati ne mwesanga nga buli kimu buli omu akutte ekkubo liri mubanga ttiimu y'omupiira
nga eri ewaffe ekawansi nga buli omu omwesambi agide mu ngatta aviire mu omulala yasuze mu disiko ne mwesanga mu kisaawe omulala yasuze mu disiko omulala avudde ku nnimiro kulima aze n'obulimiro bwebuli n'afunyako empale kakati tuyingira mu kalulu nga bwetyo bwe tufaanana era nze ndi mukulembeze wa People's Progressive Party nawagira Honorable Bobi Wine era nenkulira kampeyini ze mu Greater Mpigi yonna si lwakuba nti nno be baali bakola nuupu bambagulizaako newalaba wabula nze natunulira bigger picture ey'abannayuganda ti wadde abakulembeze tuyinza okuba n'ensobi ze tukoze naye bannayuganda balina kye baagala batulabemu balina kye baagala tugguse kakati senga ffenna tutunula bwe tutyo ne tutabeera na ego njagala ekibiina kyange kifuneyo ababaka bwe bati teriiyo babaka ba paalamenti mu Uganda bwe baali bakyusiza bukulembeze tekiribaawo mu Uganda bukyanga ebeerawo ababaka ba paalamenti bakyusa obukulembeze omulundi ogwo mu 1962 babukyusa batya tibateekawo akalulu ng'ekibiina ekisinza ababaka abangi mu paalamenti kyekireeta pulezidenti kaakati ku olwo Obote neyegatta ne kabaka yekka ababaka ne babagatta wamu ne balyoka baleeta omukulembeze gwe mulundi gwokka tebiddamu mpulira babyogerako tebiyinza kuddamu pulezidenti Museveni tayinza bikkiriza bawogerako byogerera ngo tebamumanyi bwebogerako naye pointi enkulu abakulembeze bonna abali mu opposition batuyambe ekya PPP okuba nti kati eri represented mu parliament tekiyina bye kikyusizza ku bannayuganda n'olunaku n'olu ekya nuupu okuba ng'erina abaka mu parliament tekiyina kye kikyusizzaako n'omulundi noku bannayuganda baagala kulaba nga wali mu ntebe eyo esooka waliwo omuntu mulala omuntu oyo omulala buli kimu kijja kukyenjinga overnight kiyinza okukyenjinga mu bulungi kiyinza okukyenjinga mu bubi obubi bwe twagala okuteekerateekera tuleme kukyusa nga tukyusa tuva mu bulungi tudda mu bubi tusobola kubukyusa nga tutudde nga buli kiseera tutuula nga opposition ate nga tutuula n'abali mu gavumenti kuba mu gavumenti omwo mulimu abantu abasobola okukyuka n'enkyukakyuka kizibu nnyo okukyusa eggwanga noga nti abaali mu gavumenti eri bonna mugende mulundi guno tulina okubeera strategic tinawo mulimu abantu abasobola okuba nga gye bali naye nga tebaliyo tibali comfortable nga baliyo lwa nsonga zimu oba endala Dr. awo wennyini we tuli twagala okubategeeza nti puroguramu eno ekyatambulira ddala ekyalina motion media tukutuusaako ensonga zonna nga bwe zitambula genda ku YouTube channel tunoonyeeko motion media nze omulangira Jimmy Moses munnamawulire kola ne KTV ne Kingdom FM ne Dr. Saddamu Gayira atwogera ku nsonga z'ebyobufuzi bwe zitambula. Dr. Yoweri Kaguta yajja ne 10 Stone program yagamba nti ezigenda oyitwamu okuggulula eggwanga lino mwebyo nga kulimu okujja mu bannayuganda mu bwavu kwana eddembe ly'obuntu n'ebintu ebirala bwe twogera ku kugaggawaza omuntu sekinomu yatugamba omwaka oguwedde nti tuli mu middle income status naye mu mbeera ya bulijjo nga tumaliriza tugende ebweru eggwanga olaba waliwo ekikyusekyuseemuko mu byenfuna mu bannayuganda n'eggwanga nga bwe liri mu byenfuna waliwo ekikyuse ekikyuse pulezidenti abantu be yava nabo mu nsiko ebyenfuna byabwe byakyuka fundamentally eyava nabo mu nsiko byakyuka fundamentally abasinga ba generals ba brigadiers ba colonels byonna bye yajja nabo tebaalina wadde inchi y'ettaka balina square miles z'ettaka abo ebyenfuna byabwe byakyuka abalala bajja sapatu nga emu ya gulini endala njeru kakati balina arcade mu bibuga balina hotels
definitely ebyenfuna byabo byakola ki byatereera era ng'ogenda okutunuulira GDP ng'ogitunuulirira kwabo kubanga GDP ogitunuulira n'obala ssente za sudiiru n'obala eza ssale n'obala eza tumukunde kakati bonna ze balina n'ozitugabanya ffenna kanogabanya naffe abatalina kati nomanya nti buli omu Uganda afuna emitwalo 40 buli mwezi nomanya GDP yaffe yes kati n'olwekyo oli wagamba nti tuli mu middle income ng'atunuulidde kwabo of course aba mutuufu naye bw'oba oyagala kutunuulira ku bannayuganda kale eyo gyekugambye eyo piramidi eyo eva waggulu ng'egyegaziwa naye ng'egaziira mu bbo nti ojja kugenda eringa cupa y'amazzi bweti cupa y'amazzi bweti neyeewumba naye nga kana akamwa katini now abo beekugambye ebyeyajja nabo genda otunuulire mu buli dipatimenti yonna ekitongole kya gavumenti kyonna otunuulire gavumenti parastatals zonna ojja kusanga ng'abaana baabwe be balimu nga bakojja baabwe be balimu nga bakodomi baabwe be balimu era ojja kunoonya ba DPC bonna otunuulire nga kumpi 80% nga bava mu bantu be bamu kati abo ebyenfuna byabwe byakola ki byakyuka ebyabannayuganda tebisobola kukyuka bannayuganda tebisobola kukyuka lwansonga bannayuganda abasinga babeera mu private sector beeyiya mu private sector obeera mu busuubuzi obeera muyiribi kakati yabateekako omusolo mungi nnyo kyokka mu busuubuzi obwo babulimu n'abantu abalina akakwate ne gavumenti abantu abalina akakwate mu gavumenti tebawa misolo kati n'olwekyo bw'obeera mu private sector ng'okompiitinga olina edduuka wali osuubula ebintu e China naye obisuubula alina edduuka erikulinaanye mubisuubula wamu kakati mubisuubula wamu yetawa musolo gwowa omusolo owulira edduuka lino lyalina asasula rent ono munna atawa musolo edduuka eryo ono alirimu nga agenti nannyini lyo ali mu gavumenti nannyini lyo amanyi n'okubba ssente mu national coffers najja n'ayongera mu dduuka lino n'akompiitinga naawe munnayuganda eyagenze okusuubula e China n'owa omusolo osasula ez'amasannyalaze osasula abakozi nga weewoze ne ssente mu bbanka ate kuliko kakati abo bannayuganda be yajja okujja mu bwavu tasobola kubajja mu bwavu mu nkola eyo bannayuganda abalala basinga obungi abali mu informal sector balimi balimi abalimi balina ebizibu bibiri in fact bisatu ekizibu ekisooka babagoba mu byalo kati ku ttaka massive eviction okuva ku ttaka ebyalo n'ebyalo abantu bali ku ttaka nga tebamanyi nti bw'asimbako omumwanyi ali kukungula kati abantu abali nga bali uncertain we bali tebasobola kuteekako bintu bigenda kubeera productive bateekako ebyanguwa era ne ssente zaabwe tebateekamu nnyingi kwazinza okufiiramu ekyo kicreatinga uncertainty abantu tebasobola kukola ababagoba ku ttaka babeera na mmundu oli agoba abantu 1000 n'aleeta ente 4 n'asiba sengenge n'ateekawo abasirikale ne n'ateekawo emmundu ne zikuuma kakati abalimi ne bavaawo bagula ebintu bye bakozesa mu kulima gamba eddagala bomba
tractor ebyo byonna bigimusa biri fake ekisooka biri fake oli agera n'agula pikapu y'eddagala n'alitwala n'alifuuyira ku nnyaanya ne zibabuka yes obutunda ne buwotoka bwe buti oli n'atwala okufuuwa omuddo ne gugimuka omuddo gwe yafuuyidde ku kale ne gugimuka kakati n'atwala ebbomba gye yaguze emitwalo 9 oba 10 n'agifuyiza omulundi gumu n'efa ng'alina kugula ndala tebalina security ku bintu bikozesebwa kakati abo tobasuubira kuba nti no bajja kugaggawala kakati balina ekizibu ekirala kiri ku butale President Museveni agenda okujja wano nga waliwo silos ng'abalimi bwe balima ebintu ne biflootinga nga waliwo standard price gavumenti kwebigulira kasooli mungi kati mu mwezi guno ogwa January paka ogwokubiri ti bw'aba abadde agula 12 kati abantu agudde bamugula 3 gavumenti ng'emugula 5 naye nga ku 5 oba osigadde ofunako oba nga tofiiriddwa kati ng'emutereka bw'emutereka bw'alinnya akatale nga gavumenti yeemutunda nga abalimi babeera tebafiiriddwa oba si ekyo nga waliwo ebyagi abasuubuzi bennyini bwe basobola okutereka bo ne bakuuma akatale kalinnye naye ng'ebintu byabwe tebifudde ebyo byonna gavumenti yabijjamu enta kati mu kubijjamu enta teyina yadde akatale abantu balina okeenonyeza kakati abalimi ne babeera exploited nga tewaliwo stabilization price. Kakati yali tasobola kugaggawaza bannayuganda ataddewo agamba agenda mu East Africa integration teyambeko mu mbeera eyo mawanga gano gonna tukwataganye wamu tugula ebintu olwaleero bw'ogenda e Kenya ne ssente za Uganda ofa enjala mu woteeri kwangi olwaleero bw'ogenda mu Kenya mu woteeri nengenda n'akeetaano kaano n'ogenda n'ak'emitwalo 5 ofa enjala tebakuwa mmere bw'ogenda e Tanzania ne ssente za Uganda mu woteeri ofa enjala eyo ye East Africa gye boogerako nti akatale kagazi gye tunaatwala ogenda okutwala ebintu mu katale ng'otwalayo ki kubanga gyoyagala okutwala e Kenya ebintu standard y'ebintu kwe babikolera eri waggulu nnyo okusinga eyaffe ewaffe oyina alima kasooli ng'alima kawugiro bwe kati eri oyina alima kasooli ng'alina square miles 2 za kasooli kati bwe mukompitingiraawo ye ne bw'aba ng'afunako nusu 10 kimu bwe kiti olw'okuba yalina square miles tosobola kompitingira naye mu katale tosobola atunda mu bungi kabeeyi konna aba afuna so kakati ebyo byayogera mbu tugenda mu East African integration to benefitinge mu katale ogenda toyinza kuteeka abantu owa heavyweight mu ringi n'omuteekamu n'owa featherweight tosobola kuba kakati olina okugenda mu katale nga mujja kompitingira ku level y'emu kukompitingira ku level y'emu era kyova olaba nti ne ttiimu bwe ziba zigula abazannyi mu Europe Real Madrid bweramuza omuzannyi Arsenal teramuza Chelsea bweramuza wa Manchester City Arsenal teramuza kakati n'olwekyo okulowooza nti no tugenda mwaka akatale nga ffe okulima kwaffe kukyali kwa buwugiro gavumenti tetuyamba eyo bayamba kuba wansigo ate ensigo ezeetaba nga liweddeyo basimba bwe tugenda okuzisimba temanyiwo ebigibusa bye bateekako balife tetubirina yield yennyini yield kasooli bw'omusimba yiika evaamu kyenkanaki era ey'Ekenya evaamu kyenkanaki kitegeeza ojja kulima wano yiika 6 oli alime yiika emu so kakati President Museveni alina by'asobola senga yakkiriza nti ebyo by'asobola
yandibadde yadda dda n'ebbali byo ne tubimulekera n'abikola muwa obudde bwe mu biseera bya Ssematalo owookubiri Winston Churchill yayisa Abangereza mu lutalo ne Europe naye bwe yadda okwesimbawo kuba prime minister nga olutalo luwedde bamugamba nti ssebo ng'oli prime minister wa lutalo ebyo by'osobola naye Bungereza ey'emirembe esobolwa prime minister mulala so ne President Museveni ebyamagye tik ebyabikola ki ebyabisobola kakati beba Netanyahu ebyabisobola naye kakati Uganda eteri ya ntalo terina girumbaka nze ndowooza nti President Museveni yandiyambye byambye eggwanga abalala abalina gift ebirabo mu areas endala ne bajja ne batwala eggwanga mu maaso. Kenya eyo yafunako gundi Mwai Kibaki nga si munnabyabufuzi ali awo naye nga munnabyanfuna. Ekiseera ekitono kyeyafugira Kenya ebyenfuna byadduka ku spidi gyotoeza kakati Magufuli kiseera kitono nnyo ng'akyusiza everything. So kakati President Museveni akkirize nti waliwo byasobola naffe mu ebyo tumukkiriza nti ebyabikola ebyabisobola kati akkirize nti waliyo abantu abalala balina ebitone ebirala eggwanga lisobole okuganyulwa mu ye ate liganyulwe ne mu bantu abalala. Awo tukomyawo awo tuwawadde awo tukomyawo ku nsonga za emyaka 37 President Museveni n'ekibiina ky'NRM bamaze ku ntebe abakulembera eggwanga mu Uganda. Tugenda tusibule abantu bano baagalize eno abatulaba okusooka nsanyusa okuba nti twogeddemu tunyumyamu nja kubagamba nti olumu bwe mutuyita okujja okubaganya ebirowoozo ffe tuba tufunye omukisa okujja okubikubaganya ekitegeeza nti ffe tusingayo okutegeera sobolaki nabwenoga nti gwompita dokita naye tukubaganya birowoozo ne tubiteekaawo ate biyamba okuleeta dibeeti ennene okusobola okudevelopinga obukulaakulanya eggwanga lyaffe. Basiibula nambagaliza omwaka guno omupya guleme kuba nga omukadde oba oliawo ebimu bikyukemu. Tweyanza nnyo tweyanzenge gwe wenna abadde atulaba bw'osinzira mu social media bw'ofuna information eno togisirikira iweeko ne muno okyeyalinge okomentinge oweereze ate otereko obubaka buno munaaye musanga muddaawo buli baako kye bukugattako mu bulamu bwo n'okumanya n'okutegeera. So n'olwekyo nakugamba lunaku olukya baako ky'omanyi atamanyi mu nsi eno tosaanidde kwogera yadde obaako ky'okola kubanga obeera tokimanyi ate onaakola kyotamanyi yo onayogera kyotamanyi. Kale njagala Katonda akunkuumire n'okumanya okwogere nako. Nze Omulangira Julie Moses Ssaabasajja Kabaka awangaale.